Buli wiki wano ku News Park Channel tuleta olukalala lw'ebintu ebyenjawulo era olunaku olwaleero twasazeewo ne tugamba nti tuyina abayimbi aba gospel abalinga bayimba ennyimba ezimu ku ezo ennyimba zaatukyusa oba ne zituyingiza mu kkanisa ne tugamba tetujja kusirika katuveeyo tubeere nga twejjukanye era nga tukuwa olukalala lw'abayimbi aba gospel abayimbanga ennyimba ezaatunyumiranga era nga kati zikyakolera ddala bulungi era twagezezzaako okuba nti no tubanoonya tutegeere biki ebibafaako twegatteko nga tukuwa olukalala luno n'okutegeera abayimbi bano bali kuki. Asoose ku listi yaffe wano ku News Park Channel ye George Ogudi. Banji mumujjukira olw'oluyimba lwe olwa Wipolo ono nno abalala mwasinga nnyo okumutegeera lwe yawangula award eya Best Male Artist in East Africa ku Kora Awards ezaali mu Johannesburg mu mwaka gwa 2009. Twagezezaako okuba nti nno tumunoonya kubanga bw'oba onoonya ba gospel artists oyinza okumwerabira ate ng'omusajja ono erinnya lye lyavuga nnyo mu biseera ebyo era munnange ge twafunye gegano kakati munnange ali mu ministry era nga ministry gyalimu eri oba obuweereza bwalimu aweerereza mu Tower of Hope ngeno eri mu Washington DC ekitegeeza nti ono taliimu mu ggwanga lyattu Uganda. Ennyimba ze tuyinza okuba nga tukujjukizaako lwe luyimba lwe nakugambyeko olwa Wipolo n'oluyimba olwa Don't You Worry. n'ennyimba endala nnyingi obadde omujjukira
obuyimba obwo ojjukira nti no bwakukolera, obuyimba obwo omanyi nti no bwagatta bangi ku kanisa. Kale twagadde okubeera nga oyo naye tumukujjukiza kubanga ennyimba ze zakyusa bangi era nga be bamu ku ba gospel artists be tutasobola kwerabira mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenze ku namba 2, omuyimbi Gloria Nambi Mugerwa. Omuyimbi Gloria Nambi Mugerwa ye yakuyimbira oluyimba olwa ekyombo kya Nuwa kyali kijama. Twagezezaako okumunoonya naye atubuulire ebyokuyimba yabivaamu. Ennyimba za Gloria Nambi nga zaakwatayo, ennyimba za Gloria Nambi nga bazaagala. Munnange twamufunye era Kristi yaffe abadde tasobola kubulako. Munnange abasinga era paka kati mulowooza nti omukyalo ono mulokole. Omukyalo ono nedda mu Advent asaba ku Saturday era ng'ennyimba we twamubuuziza nti munnange okyayimba n'agamba ani akugambye nti nsobola okulekerawo okuweereza Mukama Katonda? Yatugambye nti akyali mu buweereza. Ennyimba ezimu ezaamuleeta oba ze tuyinza okuba nti no tukujjukizaako lwe luyimba olw'ekyombo kya Nuwa, lwe luyimba lwa Musa, ekikompe ky'obusungu bwa Katonda. Zo zonna nnyimba za Gloria Nambi Mugerwa. Kati munnange abasinga mumanyi lya Gloria Nambi oyinza okwebuuza kati bana ba Newspark Channel erya Mugerwa balijjawa? Nkutidde twamufunye byonna n'abanga abitubuulira. Erya Mugerwa munnange lya mwami we era omwami we ye Mugerwa Madison. Babeera babiri balina abaana baabwe babiri. Kirizo bagana ennyimba za Gloria Nambi azaakukolera. Katusooke tubeere nga tumukuwa abeere nga atubuulira ku ngeri gy'atambuzaamu obulamu ebiseera bino. Kayimba kaba mugamba oluyimba lwe nasookera ddala okuwandiika mu bulamu bwange. Nagamba naye kati Gloria wandiika kayimba ka mukwano kubanga obuyimba bwa Katonda tebukola ki? Tebutunda nnyo. Nagamba wandika kayimba ka mukwano. Kati nenveraawo nakula sirowooza nnyo ku bya mukwano. Olw'ensonga nakula ne mami wange nga bafuna tebabeera bulungi ne daddi. Nakula saagala kufumbirwa era nga saagala basajja nga nina endowooza eri negative ku basajja. Naye we yaŋŋamba nendowooza akayimba k'omukwano akayinza okukola ki? Okutunda. Anempandika mwagala nnyo omwana ono kwenfiira bamugamba nti wakajanja akayimba ako sikamaliya
tenganze Mariam Ndagire yakayimba yakayimba nenganze nakawandika ajja atyo kayimba kakati mu biseera ebyo muganda wange yantwala wano ku Ebonies okuyimba walingawo ba Isaac Ogwala nga waliwo ba Betty Mpologoma nga waliwo noyo Sam Bagenda balina studio kati ate olwagira nantwala ku Bat Valley nga waliyo balutaya we baali bakyali mu Eagles production nga bali mu Diamonds production nga bakola ne ba Mariam Ndagire kati ne batugamba mulete obuyimba bwammwe tububakolere mu byuma buli muntu buli muyimbi abapya mwandika obuyimba bwammwe mwaliwo bangi twaliwo nga tuli bato ebiseera ebyo yali 2000 oba 99 yawo nange nali muto kati nga tuleeta obuyimba bwaffe nga waliwo abakubaawo ebyuma oyimba akayimbako ne bakatandika ka programming kati nze nga nyimba bamugamba nti wakajanja kumbe ba Mariam nga balina ndowooza ka recorder nga barecordinga nalina n'akayimba akalala kenayimba nalina obuyimba bwange bubiri obw'omukwano akalala njagala mbeerawo oli kubulira omanye ako temwakawulirako njagala ntulawo kumpi obwo buyimba bubiri kati nali ndi waka nga wayisewo nga nnaku 4 oba wiiki nempulira akayimba ako nga bakakuba ku radio akaba mugamba nga era nga balanga okukafulumya nenakuba nenkaaba numuko n'amaziga kubanga nange nali ndwagala naye Mariam nansinkana nanneetondera nampayo emitwalo 2. Omuyimbi omulala mu bayimbi ba gospel abayimba ennyimba ezakwatayo mu ggwanga lyattu Uganda ye Betty Namaganda. Betty Namaganda ojjukira oluyimba lwe olwa nali ntambula mu kkubo nensinkana omusajja nannyimiriza mu lwatu mbwatumiddwa neneebuzabuza mugane nenneekazakaza mulemese yanzikakkanya nanyinyonnyola ebyamutumiddwa yanyinyonnyola ebyoli yamanya okuva eddeera nannonda ne mu bangi bwanjagala nange saale mubi nga mubuuza nti oyanjagala yeeyitaani yanzikakkanya nanyinyonnyola ekigambo nenneewunaganya nenneetooloola ekyavaamu nenzikakkana nenzikiriza ebiŋŋambiddwa omusajja namwagala nnyo ne mu mutima ne mumusembezera ekyaddirira ne musitula ne mutwalira abakadde yawaayo ebibye byonna ku lwange alita wayagalira antwaye yawaayo ebibye byonna ku lwange alita wayagalira antwaye yangula namuwenyo yawaayo ebibye byonna ku lwange alita wayagalira antwaye n'ekika kyaliwo yawaayo ebibye byonna ku lwange alita wayagalira antwale. Ndowooza oluyimba olwo mukwano olutegedde naye ebitonotono ku Betty Namaganda si ye muntu afulumiza ennyimba kumukumu era ndowooza abazze nga mufollowinga omukyalo ono musobola okuba nti nno mukkiriziganya naffe aba News Park Channel era omukyalo ono alaga nti nno tali bothered okuba nti nno agenda oba atambula n'omulembe ogw'okufulumiza okumukumu ennyimba. Oluyimba lwe olwa nali ntambula mu kkubo lwakola nnyo bangi mwalwagala abasinga mwasooka na kulowooza nti oluyimba lwa laavu nga nange muntwalidde kale yoyo Betty Namaganda era ng'ennyimba yayimba nnyingi nnyo. Oluyimba lwa nali ntambula mu kkubo yalufulumya mu mwaka gwa 1994 bangi mwali temunnazaalibwa bangi mwali mukyali bawere
omukyalo ono nno munnange amaanyi ge agasinga kati gali mu buweereza era nga ye n'omwami we bayina ekkanisa. Omwami we ye Robert Ssenyonga. Mukigenderedde nti omukyalo ono nga akyafulumya nnyo ennyimba, baafulumyanga nnyo ennyimba n'omwami we Robert Ssenyonga. Kale naye twasobodde okuba nti nno tumufuna affe nga aba News Park Channel n'abaako byatugamba, naye kyankwasiza ennaku yatugambye nti ekyasinga okumumalamu amaanyi kwe kuba nti abantu abasinga mwamusanganga nga mumugamba nti munnange Betty Namaganda ennyimba zo zitukolera, ennyimba zo zitukyusiza, naye n'agenda n'ategeka konsati obutebe ne bumutunuulira. Ekyo nno Betty Namaganda yatubiddeko n'atugamba nti kyekyasinga okumumalamu amaanyi. Nawulidde ennaku kubanga omukyalo ono nali mwagala nnyo, naye ng'obuweereza yatukakasiza nti akyabulimu wadde nga ennyimba tafulumiza kumu. Era yatusuubiza nti luliba olwo ajja kuba nti afulumyayo oluyimba olulala. Kifuluma bwe tuva ku reception, bana abantu bajja bakongratulatinga omukazi Diamond ne zimukuba kugamba emizimu ne gitandika okwogera ebigambo ebiyitirivu, embaga ebadde weetya kugamba nga giringa nga gye babadde bakubye California nti kati gigolokose. Ssenyonga awasa atya, Ssenyonga awasa atya, bannange ffe tufudde emission yetulemye. Emanyira ddala nti sitaani omukyala twali tumumanyi, etumanyira ddala nti sitaani ye yali nga alwanira ddala ng'embaga tetekwa kubaawo, naye Mukama yennyini eyamukuba California. Agudde musabi. Teffe tusaba mbaga yaliko abasumba bangi nnyo, twali tulina abasumba bangi nnyo mikwano gyaffe, egayi twali bayimbi, twalina emikwano mingi nnyo nga bantu abaleka bagoba Diamond nga batugamba mulituule mu mmotoka ali tugenda mu honeymoon, nga ne honeymoon gye tugenda ffe twagitegeseeyo, ffe twali twategese nga tuva mu kugundi tuva bye bisookebwako. Ffe honeymoon yali egenda kubeera ewuwe, talina makaage. Wakati ogenda okubeera ebbanga lyonna. Ffe twali tugenda kugambye waliwo ebintu embaga mugirindiridde emyaka 2 kakati nga esente za honeymoon ziggana okuwasa omukyala era baba mwe mugira mwekozaakoza mwe mwekoze eza honeymoon tezaaliwo, gambye eza soda tezaaliwo, naye tekyatugana kukola mbaga. Era ku mbaga yaffe tugenda kuddamu embaga nga tuweze emyaka 25. Tutulo tulimu 23 tubuzayo emyaka 2 tugenda bayita, tugenda kukola embaga. Byonna ebitaaliwo libiteeka okubeerawo. Ne honeymoon tujja kugyekolera ku luno. Kaakati nga batugamba mutuule mu mmotoka, nga tutuula mu mmotoka tetumanyi na gye batutwala, nga batutwala nga bategese ate nga mbaga ndala, nga eri congregation eri reception ndala nnyo nga batulinze. Ne twebuuza ddi lwe baabitegeka, ne basooka celebratinga, ne bateekako music, ne bazina amazina baaniriza abagole, ne tulya ne tuddamu ate ekyeggulo obupya nga baatutegekedde kwegamba sisobola na kunyumiza gye twasula honeymoon okumala ennaku 3. Bani abakikulemberamu ati? Bakulu be bamuwa just surprise. Ba brother be bo bamuwa eno contribution naye ate tebamubulya nti eri balina kye bakola kye bategeka. So Katonda n'atusanyusa bw'atyo, embaga neggwa, gundi ne tugenda mu honeymoon ne tumala ennaku zaffe 3. Ne tukomawo ewaka nga tuli bafumba abawedde emirimu. Okuva olwo paka kati emyaka 23 nfumbira musajja oyo Ssenyonga. Oyogera ku myaka 23 gyo mingi. Si mingi kubanga nze ntunuulira myaka 5 nvaako. Bingi naye wulira wano. Bayimbi banno abakyala abatutumufu abayimba gospel bangi obufumbo bwabwe balema busasise. Olowooza ki ekikyakukumidde mu bufumbo? Ebisomooza bibaamu. Ebisomooza kungamba nti owamwe buli perfect. It's not a bed of roses. Ebisomooza bibeerawo naye nze ndowooza nafumbirwa omusajja nga mwagala. Abalala babati babaagala. Simanyi. Oba buli omu abeera n'ebiruubirirwa bye. Ssenyonga nali mwagala. Ekyokubiri musajja mulungi.
omuyimbi omulala abadde tasobola kubula ku lisiti eno ey'abayimbi ba gospel abayina ennyimba ezakwatayo mu myaka egyo ye Betty Nakibuuka Ssennyonjo. Betty Nakibuuka amaze mu nsiike eno ey'okuyimba emyaka egisukka mu 25 era ng'ennyimba ze tusinga okumutegererako lwe luyimba olwa Abaddu ba Yesu. Abantu ba Yesu abalokole abalabe kisa era betembe tuli baddu banife tuli ba Yesu edda twali ba Satani netusenguka tuli baddu banife tuli ba Yesu edda twali ba Satani netusenguka Yesu beyalonda beyanunula bana bakatonda abemmeme pya tuli baddu banife tuli ba Yesu edda twali ba Satani netusenguka Yesu oluyimba lwa tumutendereze oluyimba olugamba nti oluyimba lwange ye title then ne waberawo n'oluyimba munene n'ennyimba endala nnyingi ye mukyalo oyo Betty Nakibuuka Ssenyonga. Ebitonotono mukwano twagala okujjukiza nti ye maama wa Baby Gloria naye muyimbi omukyalo ono mufumbo era ng'ayina abaana abawerera ddala 3 era ng'omwami we ye John Ssenyonjo. Yebadde listi yaffe y'abayimbi ba gospel abakolera ddala obulungi mu myaka egiyise ng'ennyimba zaabwe zakyusa bangi era ne zisembeza bangi mu kanisa ate era ng'ennyimba zino zikyagenda mu maaso n'okuba nti no zikyusa abantu. Mbadde Esther Portable, lwaki sikwagaliza olunaku olulungi mukwano obadde mulabi mulungi, Mukama Katonda akunkuumire.